Kaka oli smart. Okulaba muzimba amaka muganda wange soko kwate singa obukulu mu bulamu nze mpulira kaliro ko bulamu nga olina ewuwo nga feeling ewuwo nti bwove wa gundi tombuliza wa hajati bwove wa hajati enyumba eddako we wa musisi kale kati tutandika okuwaya ogenda tandika ombulieko ku mannyago sibo nsanyisa okulabako okulabako bantu bali eyo bakwebuuza bagamba yankolo oli ateke nali musadi nobale kwezi smart muganda yesebo kituufu ekyo kale ekyo bagamba siri ayolesa mubiri nene yanziza nnyo mikwano gyange mbalamusiza nnyo bannayuganda nze musisi Ibrahimu nze musisi ow'omwana gwe batwalako omwana oba oli awo oba gwe basiba omwana si ekigambo ekituufu okutwalako omwana kitegeeza abawo naye bantwala bansiba omwana ne bamukola ki bamaani bamutwala abo nno beetaaga oba kiki beetaaga kutikira kati mbeera ki gy'olimu mbeera gye ndimu nnungi era ondaba bagamba siri ayolesa mubiri era nga bwe nkugambye embeera gye ndimu nnungi nasembeza oba nasembeza Kristo ekisinga obulungi mu maanyi gonna omuntu ge yandibadde anoonya mu nsi kukkiriza Mukama Katonda kutambulira mu kisiikizo kya Mukama Katonda si bwe kiri kalyankolo Mr. David Musisi si bwe kiri mukama wange katolaba dandisa okwekwatako kuyimirira kuntawaanya era bannange mujja kunsonyiwa kuno okugulu kuno kwa ddyo ko kwalemala nga nkyali muto nava ku miyembe n'engwa ate nenfuna accident 2 abakantwalako omwana accident n'empisa by'okugulu enkweyongera okukavinga kati ate bwe nalwala kuno okugulu niraliikirira nnyo era nasaba nnyo Mukama era kyova olaba nkulembeza Mukama Katonda oyinza okwebuuza musisi Ibrahimu ate ayogera ku Yesu kituufu nali mu kunyolwa okw'amaanyi nabeera mu kusaba naye ng'ennyimba zempulira ezinsumulula kuyimba mu Kristiyaani so nkyogerako nnyo olw'ensonga nti bwe nabeera nga nfa okugulu kulindirirwa kutemwako nagamba naye naatambula ntya nawaayo okwegomba okwo ne kujja era mu nze ne mbeera nga nkisabira ninga Mukama senga butya ku makya ne bantemako okugulu kwange ebbanga lyembonaabonedde mu kugezesebwa kubanga nze sijja kuyita kubonaabona mpiseemu bingi mu kugezesebwa kwempiseemu okutuuka wano nga nkwesize ate bagenda kuntema mu kugulu neera kyamaliriza banzigyemu tendoni n'omusawo n'aŋŋamba kijja kutwalira emyezi nga 6 okutoa omuggo tandika okugezesa okugulu okwo okukola ki okuba nga kutambula naye nga buli wensimba omuggo okugulu kwewalula nenga Mukama kino tekikuwesa kitiibwa bwe ntyo musumba waffe mu Adventist church ekigunga yagamba n'okukkiriza okutono ng'okulina munda kufulumye eri Mukama Katonda ajja kiwulira nagamba Mukama okugulu kwange tekujja kuwesa kitiibwa nga kuno kulema ne kuno kulema nga ntambuza muggo ntambule nga nkuwalula okugulu kwatereera bwe bujulizi wenjagala okulaga Munnayuganda ali eyo mu kinnya gye nali nti bukisoboka okutya ku makya ng'osula nga musisi bwasula n'okusingawo okugulu kwatereera era mundaba nnyimiridde owulidde sisobola kukubalaga naye wano ekinywa tekiriiwo eyo bagiyita tendoni supportinga wa teriiwo naye tekunuma tekuliiko bbwa nawona nawona abantu bano abampa wano Mr. JB ne Madam CEO Infotrust mukwano njogera nga ntya Katonda banzaala ogwokubiri kati ekitegeeza tufune wootuula tufune wentuula kati saawa eno ntandise okuyuuga kale katugenda kufuna wootuula tuwaye ne mukubira essimu omwami before yajjako nambuuza ku nsonga z'omwana nambuulira nangamba guma
kasita omwana ye mulamu n'abaako n'obuyambi bweyamba before kati era bwe last nagamba nina omuntu lwaki nfa ng'enkoko etayogera nenkuba essimu esembayo oba esembayo mu bulamu. Mwami yali alina gy'alaga Mr. JB najja n'aŋŋamba Musisi weesabire kubanga essaawa olabika tokyalina bulamu weenenye ebyo wasobya waye ye ajja ne mukyala we baakaaba. Mwami yatula ku kitanda n'amaziga gaamuyitamu simanyi lwaki kisa kya Katonda n'agamba Musisi weesabire weenenye ebibi by'okoze simanyi nze ngenda kujjawo wano okutwala ekiruddu naye simanyi nze ŋŋanze ntidde. N'akwata sente za ambulance n'azimpa. Kamera za mwezo zimanyi kamera zive ku muganda musi zino zengato zokola zengato zenkola era ebiseera ebisinga gayaza lodio yali mujjamu mungi ngendo tuuka wali wowetedde nga ziri musawa nga 3. Omwami oyo mukubira essimu niwe abazeyo ewaka oyo Mr. Julius mukubira border safe border mukubira n'aŋŋamba n'omuganda ng'omumanyi tugende najja ne tutikkako ebintu byaffe ne tuyiriba paka wano. So naye tofaali ddene ku mulimu gwange. So emikwano gy'owangala nagyo ku kyalo emikwano gye mpanga nagyo ku kyalo ate nga mikristaayo minnange nabasanga ku kanisa onafuuka muwala wange. Buli mwana omuwala in fact mu Uganda muwala wange. Buli mwana omuwala ali eyo oba oli Saudi oba oliwa tebanne temuŋŋamba bigambo birala nze nkyali ki sawa baŋŋaana okukola ki sawa banzijja kubiwooma kitegeera sawa bakugaana okuddamu okuba banzijja ku kintu kyonna eki soka empone sawa banzijja kubiwooma okitegeera. So bamaama bonna muli bamaama bange buli mwana muwala myaka 18 20 oli mwana wange wowe maze okusoma jangu tukole ki todduka mu ssomero bino ebintu bye mbaga bannange bikulu todduka mu ssomero jangu tuyige ebyemikono manyi nti nakyo kimanyi owulidde oleme kalubiri lwansi eno ojja kukola obugatto bukumi obusuulaawo bajja kuwa omutwalo oyitewo okusinga omuntu okutwalira ku nusu mutwalo omwana abweyenkana bwati kuvali gyalina ng'omutwalira ku mutwalo. So ogwo mutwalo mitwalo 10 abasobola banajjo kwe kumanyigiriza engatto zino mwongerako omuwendo nga mukristaayo munnange ngato nungi jangu tukole muna Uganda ndaba obuyambi bwenkusaba bwakumpagira umpagira mukwano nkusaba buyambi bwakumpagira kugatteko omuwendo olaye Musisi kyakola ze nkola ngatto okitegeera mpayo order ya payers mutwalo malirize nyumba yange mujiraye munda sina matailozi enyumba yange si ya semito jana eri mu bokadde teka mu semiti ayatike ya tailozi okitegeera ojja no lukola payers okitegeera gundi muziraba olubalaza sina lukola so gwe mpagira si buyambi si sente za bwerere mwanteekako omuwendo ne munzijanjaba amwagala mbeere mulamu mwagala kundaba nga nkola ngambagattako buli wempitawaawo kaleerwe mami wange mami Ssanyu mu byennyanja awo nkulamusizza nnyo lwempitawaawo ndekawo peya zange 10